Emyaka giweza 25 bukyanga omuyimbi Hamani Basudde Semakula avambulamu bw'enseeno mu kabenje ka motoka nga Juni 11/1997 ku kyalo Kabaale Bugonzi bwe yali ava e Kampala okudda ewaabwe e Bubondo okulaba ku kitaawe omugenzi eri yakiza Katende eyali omulwadde. Ebiseera ebyo kati abooluganda lwa Basudde n'abanyumirwa kadongo kamu bakuŋŋaanidde mu maka ge Bubondo okumujjukira ng'emikolo gitandise na kitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu Reverend Father Boniface Kayabula bwana mukulu w'ekigo ky'ekyansi. Kayabula asabye abayimbi okweyisa obulungi ng'omugenzi Basudde bwe yali ebintu by'ensi bireme okubeemazaamu kubanga ku nsi ffenna tuli bagenyi era tewali afa n'agenda nabyo. Mulambike bulungi abantu balamage bulungi nga nammwe mumanyi nti ku nsi kuno kwe tuli naffe tuli mu lugendo. Kayabula era akubiriza abayimbi okukulembeza Katonda mu buli kye bakola n'okumwebaza olw'ebyabatuusaako. Wabeerayo ababadde balalambadde nga bali ku birala mukomeewo Katonda wammwe abeetaaga. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Veronica Nanyondo yeeyamye okukwatirako abayimbi okutumbula ebitone kubanga ensangi zino buli muntu alina kulya ku kitone kye. Yeebazizza abakuumi omutindo gw'ennyimba n'abasaba okukoppa omugenzi Basudde nga bwe yali akikola. Basudde yakuuma omutindo n'ennyimba ze era bw'oziwulira bagamba ezo nnyimba zaani ti n'oli ne bw'aba aluzzeemu buzzi bagamba ayimba nga Basudde teyava ku mulamwa. Bw'oba omanyi nti oyimba nnyimba za byabufuzi nti abantu bakumanyiddaawo genderaawo weetundiraawo. Namwandi wa Basudde Semakula Aisha Nakito akubiriza abayimbi banne okukola okusobola okuleka omukululo nga bba kubanga n'essaawa ya leero akyasobola okubanga muganzi eri abantu oba bakyamujjukira. Tujayinza kumala wiiki nga tiwali bantu bavudde. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.